mwasuze muteka student muli bulungi bwobanga oli musajja ng'onaabyeko ate nga amazzi gannyogoga amakyago olunaku olwaleero oli mugagga ku mutima oli w'amaanyi oli wanjawulo oli wa kitalo osinga bangi abakuyiseeko mu mamotoka abo. I've always given people a trick yayinza oyambako ku budde then neyambako the time you spend in the morning antu asinga bakeera ku makya obudde butuddukako nnyo naye bw'osula ng'onaabye owandikiraawo I don't motivate you oli agamba nti bane pray mukama kuba omukazi atagenda kukaka kunaaba nga tonneebaka bw'osula ng'onaabye neweekuuta bulungi nnyo n'oyingira obuliri ku makya bw'ozuukuka you don't have to scrub yourself kwekuuta ofuneyo katawel amazzi gasigala mazzi nonaabako just kabugumu kakiraako kitegeera kati obudde nebanga bunyogoga toweefiirako nnyo but si okusiga okunaaba sinnakijjamu tonga enkulu yakunaaba sooka osenye omubiri gumanyire amazzi ososeeyo obugalo okay kale obudde buddusedduseemukko naye nga bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ekisookera ddala nga tukyalina ku babaka abali b'enguzi abagambibwa mbadde ngubasalidde ate tulwawo kakati munnange nga tukyalina bali ababaka betujja okwakuwa update yaabwe bo bali ku ki saawa zino wetwogerera mulimu abalala mbu abaasamoningibwa wadde ng'omu ku bo yagambye tannaba kulaba ku kiwandiiko kya CID office tannaba kugiraba kuba nno ababaka munnange abagambibwa okuba kale CID ebeetaaga okusinziira ekiwandiiko kye baalabyeko bannamawulire naye abamu bagamba bo tebannaba kakati ku babaka abo CID beetaaga bagende babayambeko yes. Kuno nno kuliko ababaka babiri okuli Michael Muwanda ngono wa NRM okuva mu Igara East constituency kwe kuli ne Mudiini wa Makuyu mu Elgon County gy'aveeyo nawe nagaba tuba mu regions zanjawulo ebintu ebimu bitegeeza alala kati munnange ababaka bano okusinziira ku kiwandiiko okusinziira ku Daily Monitor kye baalabyeko according to the copies of summons ze baalabyeko zigamba munnange bano ababaka mu mwaka gwa 1979 ne mwaka gwa 2006 waliwo entalotalo ezaaliwo zino nno zirina ebintu byezayonene bya cooperatives ez'enjawulo kuno nno nga kuliko Buyaka Growers Cooperative Society awamu ne Bumwambu Growers Cooperative Society kakati munnaaye gavumenti nga bagamba balirira abantu bano okusinziira kweza entalo zayonona ebintu byabwe bwatyo gavumenti ng'ekwata biliyoni 16 eziwaayo abantu bano babeere compensated mu losses ezo ezaalimu munnange ekigambibwa nti sente ezo zaaliibwa zazanyisiza obuzanyaawo yes okusinza kwa allegations zino ezaaliwo in December 2023 a state minister ow'ebiseera ebyo owa trade Harriet Ntababazi agamba nti close to 30 MPs ababaka 30 were under criminal investigation over the alleged role in embezzlement of 100 yes kakati munaye statement eno bwe yagikola yali maaso ga parliament ku committee of trade and tourism okupdating performance z'aba traders and all that kakati munnange investigations zino zitandika mu August wa ennaku z'omwezi ali 25 August wa 2023 when the Speaker of Parliament ono yennyini aliko Mrs. Anita Among instructed the Parliament Committee of Tourism and Trade eri kati of course obukiiko bukyuka giri myaka mirala kale gya mabegako ko n'agamba Speaker ya instructing eno committee ya trade tourism and industry to conduct an inquiry on the funds as a cooperatives as a final between the financial year of 2011 and 2012 2022 and 2023 so many investigations ezo mwezi bino mwe byavudde baweebwa ssente
zigende ziririra abantu ye tezaliririra abantu negwe nolondwa zizo okuba zaliririra balala kati tubeerondera temugende mutu ekiike naye enguze eri Kenya naye munange okusinziira ku mubaka Wamakuyu Wamakuyu abadde erimu nti abamukubidde n'agamba sinnabakulaba ku samoni yonna naye olunaku olw'enkya luno lwe tulimu olwaleero agenda kuba agenda mu lutula lwa paalamenti n'agamba munkubireko ku ssaawa 4 tugenda kubafe wano tuvuddewo naye tujja kujja nabyo nja kuba mbabuulira n'agamba naye era nze tekijja kuŋŋaana kugendayo ku CID offices bwe nabambisa naye era jjukira nga bwe nagamba CID yo police tasamoninga mubaka nga speaker tamanyi era bagamba through the speaker of parliament baba samonins naye ye ndowooza balaka baluwe badde tennamutuukako kasita jjalibanga just bali balina owamagundi amalago bagina nga si naye ng'olunaku olwaleero baexpectingibwa kasente kafuusa kasiri kakati nomunnange ababaka baffe bali eri tuyo yaffe okuli Sisi Namuju Paul Akamba n'omulala abakwatibwa era nebasimbibwa mu maaso g'omulamuzi olunaku olwokutaano lwa wiiki ewedde Paul Akamba yateebwa kyokka ati naddamu Paul Akamba kuba naye yaliwo no ali mu makkati okay. Naddamu n'akwatibwa mu maaso ga kkooti nga maze okuweebwa beyiro bano ababiri oluvannyuma lw'okuleeta ababeeyimirira abatatuukanye na mutindo basabibwa okuba nga bakoma olunaku olwa Mande era olunaku olw'ejjo abantu baabwe bakedde ku kkooti n'ebisaanyizo byonna ndowooza nga bijjudde okusobola okuba nga ole mwana no bannaye ani atwala ani alwani kakati bakedde okusobola okulaba nga omuntu basobola okubeera nga bamukola bamweyimirira bana fuula mulimu muzibu anti nange lulinga olutalo kibaddusa kuyingiza bano speed bwetyo nedda bano nga tebalina mundu ate adde bayingira n'abyomubaka maama omukyala wa poliisi ono alina n'empingu omubaka omu bannalabye bubi anti badde babazzayo kwali bwaba bakima ggwe nno ekikomalo kisusseemu okeera okunjinisa kubanga what is this ekikomando kisusseemu kakati ebye ekiri eruziranga kakati ekyabadde olunaku olw'ejjo ababaka bano abadde bazze nga basuubira okuba nga bagenda kuweebwa beyiro tebasobodde okufuna beyiro era nga oyagala kusibamu seimo okkiriza bakusibe kumera ly'abakyala kuba bakutwale webigenda okukyukira wana abakwata babala balingana abaana bawaga balooni abakwata ne gye bakusibira biba birala wayinza ogaa nti bantwale ewa bafande nentuka ne simulaba nako kakati olunaku olw'ejjo abaka bano bazze okubeera nga ate bawulira okusalawo kw'omulamuzi ku kusaba kwabwe okuweebwa beyiro basobole okuba nga ate bawoza nga bava ebweru wabula bagenza okutuuka mu kkooti omuwabi wa gavumenti n'akawaŋŋamula nga okunoonyereza ku musango gwabwe gwawedde era nga balina instructions okuba nga basaba omulamuzi abasindike mu kkooti enkulu bano batandike okuba nga bawulira omusango gwabwe teri budde bwa beyiro era nga n'omwo mwabaddemu n'ennongoosereza mu musango gwabwe era nga ekyatandikiddwako kwe kukyusa omuwabi wa gavumenti yabadde Irene Namatovu then ne bawa Jonathan Muwaganya era nga olwo akulira lawyer wa bano yasabye omulamuzi okwogera ku munnaabwe omu ku basatu atakola ki ataliiwo n'engeri gye yakwatibwamu era bw'atyo n'abuuza kinaakola amakulu okubeera nga abavunaana bali basatu omusango gwe gumu ng'ate abalala bali babiri omu tamanyiddwako ne waakola ki waali kakati munange omuwabi wa gavumenti yabategeezezza nti naye munange ekyokuba nga omwami ono yakwatibwa bw'atyo ne ku mawulire ga TV nga byonna byaliko kirabika omuwabi wa gavumenti kasa yava ku kkooti yagenda out naye yakitegeeredde awo nti Paul Akamba bw'atyo yakwatibwa naye n'agamba omulamuzi yabategeezezza okubeera nga bakozesa embeera yonna okubeera nga ate banoonya omuntu waabwe era bw'atyo omulamuzi n'ateekawo n'ekiwandiiko kibakuntumye eri Paul Akamba era n'ateekawo ennaku z'omwezi nga 21 wiiki eno okubeera nga omusango gwe gugenda okuba nga ate guddibwamu okuwulira era ababaka ababiri twagenza okumaliriza nga baziddiziddwayo mu kkomera paka nga nasomeza 21 so awo nno we tuli mu nsonga y'ababaka baffe abakwatiddwa abagambibwa okubanga baali baagala ebitundu 20 ku ssente akakiiko k'eddembe ly'obuneggulo mu kkooti mwawaddemu ne ku bujulizi obubaluma
gye bamiitingira basinsiŋŋana n'okusomesa ali 13 bali ku Hotel Africana era nga bagamba akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu nti ffe kasooka tuwa ebitundu 20 ku buli 100 ku ssente z'olina okufuna tetujja kugenda eri waggulu tulina connection atagirina wakukiraba so awo nno bwe tuli kale ndowooza nga tumaliriza poliisi ku bino byolaba ebyakamba gwe batwala firimu kikomo amasasi emundu amasasi tegavuga naye emundu nga zaali nnyingi buli omu abuuza famire ya Kamba emunoonya poliisi naye emunoonya kuba mu kkooti poliisi yabagambye tumwagala kubanga yeetaagisibwa wano ne bano bagamba tebaagala wozesibwa ng'oli munaitaliiwo bikwasa poliisi kuba yemanye buli amazzi b'emisango gye bali ate nga ne poliisi egamba temumanyi olunaku olweggulo ojjukira buli poliisi etuula mu lutula netwa weekly report ya poliisi kakati munange omwogezi waayo omukulu Fred Enanga gwe njagala okukamala ndabikira bulungi nnyo abasajja baddugavu waŋŋamba kyekikunjagaza bw'atyo weyakatutemye gwe twabadde tulinda atubuulire bannanga omubaka waffe owa Busiki county aliwa bannabusiki bali eyo bannabusiki beebuza omwana wawe bamubaweereza mumubuzawo basiki munnaye we batyo tujjukira omukulu ono yaweebwa beeli ya miliyoni 13 cash era n'ateebwa aba yakateebwa bamuwamba n'awambibwa yanjukiza omusajja omusiraamu oli omusajja yakaaba munnange poliisi yagambye temanyi yagambye temanyi era bw'atyo Enanga mu kwogera kwe yagambye naye bwe nfuna information mwe bannamawulire nja bamukwata bakuumadde batabanguzi baddembe kati awo bwe buzibu bwe buli kyokka mu ngeri y'emu ng'Enanga amaze okugamba tebamanyi tebakiwulirangako poliisi mulaba amawulire yagenza tuukako address nga tannawulira abiwulira nti omuntu yakwatibwe naye tamanyi gy'ali naye ne faces tetuzima tetusazinoonya kuyo omusajja w'ettama kona basobola onnoonyaako ne babako gwe bakwata kaakati munnange ne tugambe waayo katubuuzaako ku bafamire munnange okusinziira ku balooya b'omukulu oyo Mr. Kamba era nga bakulembeddwa omukulu Richard Rugambwa yategeezezza Chief Magistrate ku Anti-Corruption Court nti nabo tebamanyi client waabwe gy'ali n'agamba omwami ono bamutta famire n'ejaganya n'esanyuka n'ebeera very happy naye mu kufuluma ye nga looya yalengera abasajja abaali basibye emitaafu nga banyiivu kaseera ak'okusanyuka waliwo wali abasanyuka waliwo abalala abanoomye munnanga abasajja abo balowooza nti ba security abaali mu leeya bwe batyo bakwata omusajja ne bamubuzaawo oba babbi kati awo bwe buzibu naye nga kati awo wetuyimiridde ebyokubeera ng'omusajja tetumanyi gyali kwetolamu tukomewo naye n'ekirimu NRM nakyo kikka ku nsonga y'enguzi nabo beekyaye jukira NRM yalina obukiiko bwe yalina okujjuza ng'era chairperson byalina okukolaki okulonda kakati seeke emabegako bwe badde ng'etuula ng'eremererwa okusalawo ani alina okubanga bani balina okusunsula baweereza amannya mu paalamenti kakati kye baakoze ekintu bakitaddemu iso katwetoololemu ejjo gatubalire